Uganda eyenkya. Yes. Bataddeko mukazi avuma awemulirako oba kitegeera ndowooza bw'aba awemula pasita adderi nakuba n'akakuledi bongere bawe bakyasaaga mukama katonda awo we tutuuse mazima gennyini awo we tutuuse. So olabawo tetwandituusewo kino kiri too much kisusse we kyandikomi. Ati kakati kyekiri kye nakugamba nti Katonda ng'agenda kujjako kye bayita okuganja kwe oba bw'akujjako okuganja kwe akukakanyaza omutima oleme kuwulira oleme kugamba kulaba oleme kuwunyiriza wabula okolenga gwe amagezi go bw'owulira nga bwe gakugamba oba bwe gakulagira. Of all people mu Uganda, of all people, with all due respect. Omanyi enguzi kintu kibi nnyo mu nsi muno. Kino ngenda kyogera nga si kirumamu singa teyali nguzi social media yandibadde teri ku mpewo. Lindako. Singa teyali nguzi social media teyandibadde ku mpewo. Singa yagibwako dda license ya broadcasting. Naye olw'ensonga nti omusajja yali asinga okuwoomerwa enguzi ye yali mu mitambo gya Uganda Communications Commission. Yes. Naye yennyini ne we yafuuka enjiri ku katuuti bamukaawo enjiri ku katuuti nga agezaako okumuyita amubuuze ku bigambo eby'okuvuma byalinga trendingira ku oba byalinga tradingira ku social media. Yes. Naye engeri gyekiri nti nno yali musajja w'amaanyi mu ntebe yeeyo yasobola era okukakana ng'amuyise ng'amusisinkanye. Naye bw'obanga ogenda okulumba omuntu obanga ogenda ew'omuntu onoonyayo abantu abamutegeera endya n'ensula. Yes. Ne weebuuza nti owaayi omusajja mpise ate ngambye nteeka okugenda bwe sigenda bayinza okunzijjako license naye nkoze ntya. Kwata obukadde 5 buteeke mu nsawo oba kwata emitwalo gya $2 giteeke mu nsawo bwe mutuuka wali meeting si ya Lwakutaano olujja nti ye sooka ogendeyo ku Lwokubiri bagambe njagala kulaba mukulu. Tali ku appointment bagenzi njagala kumulaba ng'otuukayo ng'omusimba ebbaasa ye omuga mbadde nzize kulabako obulabi ng'ofuluma ng'ogenda. Omuga nja kudda nkulabe ku Friday mu meeting naye just mbadde mpiseewo buyisi kulabako naye nga mu kuyitawo okumulabako aleseewo omutwalo gwa $1 oba emitwalo 2. Kwegamba singa tiyali nguzi mu Uganda singa Salt FM teri ku mpewo. Kino njogera n'abantu abalina kye tuyita the right full mind of thinking abalina okulowooza n'okukkiriza n'okusengejja. We have ethics. Yes. Ethics and integrity. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna
yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 584 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited. Tutuukiriza birooto. Yes, abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mwebale kubeera nga mutugoberera ate era tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo okusinziira mu nsi yonna gye mutugobererera saako ne mu ggwanga Uganda bakusemazinga wa Africa. Nze muzukulu wa Gawunga Moses Wamala. Yes, zi podcast zino oba program bwezitya tuzireeta okubeera nga tusomesa tuwabula tera tuyigiriza abantu ku nsonga ezitali zimu. Era episode zino nzikola ne muganda wange Aloysious Matovu Junior. He's out of the country naye of course buli wetubeera tusobola okuweererezaawo nga bannamawulire. Abatugobera ku mukutu guno muli bangi nnyo era nzikiriza obubaka bwammwe butuzaamu amaanyi n'otusinga okubeera nga butuinstiringa okuleeta ate programs endala. Harriet Babirye, waliwo BB Family TV, okay, Diana Chika, Chievo Dunamis, Harriet Kwagala, Esther Mulungi, Aina Mugisha Caroline, Katushabe Ruth, Kasande Rovins, Namuwau Sharifa, Irene Tendo. Muli banji abagobera programs no Kiwanuka Luyirika. Mwena mwe bale kutugobera no tuwa feedback ne response no reacting ku programs zino. Omukulu Aloysious Matovu Junior ndi naye era tugenda kubeera nga tetutunuulira ensonga ez'enjawulo. Twagala okulaba ekiri okwongera okutunula ekiri ku Canaan land. Of recent omukulu yavaayo abamu baliyita ejje ejje eddwanyi. Yes, yaleeta ejje n'aliteeka ku TV. Abamu ne baga nti kyandibanga ono aleeteddwa kubeera nga alwana entalo bano ze bayinza okubeera nga tebalwana boldly. Pastor Aloysious Bugingo ne omukyala Susan Makula ne baleeta Nakanguubi full figure. Yes, akola program ne one of the leading dramatists in the country, Charles James Senkubuge. So we want to shine a light. Njaga tutandikire ku nsonga ate n'emirama leero tuna mingi nnyo. Kansooke mpe mukulu wange Aloysious Matovu Junior omukisa abalamuseeko ate tutandike bwe tutyo tuwayeemu kompola. Omukulu ogamba otya ssebo? Ndi bulungi munnange, ogamba otya Wamala? Obulamu bulungi. Obulamu twebaza Katonda, obulamu abutuwadde tuli bulungi tetulina buzibu bwonna. Okay. Twebaza ekitiibwa n'ettendo bimuddire emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Abantu basanyufu olwo bagamba okusomesa oba okusomesa kitebalabanga muntu asomesa nga ggwe n'ogaana ogayiba Uganda omusajja we yali akyali e Uganda obubaka buno lwaki tebwatokomoka nnyo buyiika buyiisi. Bagamba nti abangi bwe bakwebaza yes olwo luweze. Nja kubeebaza nange abagoberera ne mwefisizaawo kaddata ne mufisaawo akadde ne mugamba nti Uganda ey'enkya katugiwe obudde bwaffe tugirabe tuwulirize ku bigambo yes. Matovu ne Wamala bye batuleetedde. Yes. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala tugende ku nsonga ya
omukyala full figure yaleetebwanga ejje eddwanyi ku mayengo ga Salt Media era kakati kwali aweza. It was something very controversial. Awo ne bagamba kati ate simanyi how you perceived that. Tuyinza okutandikira awo wakiperceiving otya? Was it a good move? Era mu kaseera kano nga controversy nyingi zisurrounding the Pastor Aloysious Bugingo. Tosuubira nti kino kitattana ekifaananyi kya One Media saako ne ministry ye. Ndowooza tutandikirawo mpola. Ogambye yapangisa ejje eddwanyi full figure. Mugama ansonyiwe eryennyeri saagala ddiisa mu kamwa kange kuba sirina budde bwalyo. Omanyi nga nkyakyaza Bugingo ku radio Dembe yaŋŋamba nti Matovu wewalanga nnyo okuwa obudde ekintu ekitakugattako. Okay. Kakati omuntu yenna alina kye bayita ensa sanite. Sirowooza nti ayinza okuwaayo eddakiika ye oba airtime we oba data n'awuliriza ebigambo ebiva mu kamwa k'omukyalo oyo. Kwegamba nze bwe mba ntunuulira ekifaananyi ekyo nabadde ndaba ku social media nga ndaba programu kagamba nga ndaba ebintu ebyo ne ngamba Mukama Katonda wange, Katonda bamutuusizza wano. Bajjajjaffe baagera engero ne bagamba nti woddiza omulalu mu kyama. Yes. Ng'ayogera obulungi akoze atya? Abuze. Bugingo bwe yatunuulidde mu Uganda yonna abantu abasobola okukola kyewandiise damage control gye bamukozeeko. Yalabye nga oyo ye mukyala agwanidde okujja atereeza ekifaananyi kya kabiite we naye yennyini okutereeza ekifaananyi kye. Kati nze ndabanga omuntu eyaddidde kale kankireetebwe nti abantu bantegere bulungi. Bwe kiba nti Bugingo oyo gwe yaleese nga agenda okumulwanirira, okumuvumira n'okutyoboola abo bonna abavaayo ne boogera kagamba ebiri ku mitima gyabwe. Yes. Ndabanga eyassa omukago ne sitaani. Wangi taata? Ndaba omukago, omanyi kye bayita omukago? Yes. Ndaba Bugingo nga atadde endagaano oba atadde omukono ku ndagaano ne sitaani nkwetaaga mu kaseera kano gye onwanire entalo zino olw'ensonga nti zino gwozisobola Katonda ye zirabika zimulemye kati gwe sitaani gw'oba ojja onwanire entalo zino. Omanyi lwaki njogera bwe ntyo? Salt Media gye twandiise brand erina ennyimba z'abayimbi zetasobola kuba ku mpewo. Yes, bwe guli. Simanyi nti n'oba oluyimba lwa David Lutalo lwe bayita akabiina kagenda kapaapaala bayinza oddukuba ku Salt Media. Ekyo tekisoboka. Naye nga yali awaana mukazi. So nga ate ebiseera ebisinga tukimanyi nti nno omuntu okukwana omukazi ateekwa okubaako byamwegombako. Yes. Awali okukamwagale. Yes. Kati bwe kiba nti nno radio epromotinga mukwano, kwagala, love. Kubanga okwagala kwa Katonda tekukoma. Ate omuntu anaafuna omukazi ateekwa okubaako byasooka okumulabako okusobola okufuuka okugamba okugenda mu courtship n'okutuuka okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Wateekeddwa okubaawo ekimusikiriza ekigenda okumukwasaganya ne munne. Yes. Naye kati eyo platform eyandibaddeko abakyala abalina empisa nga banoonya abaami abali ready, abali serious okufumba n'okufumbirwa oba okuwasa n'okuwayira. Yes. Bataddeko omukazi avuma awemulirako oba okitegeera ndowooza bw'aba awemula pasita adderi nakuba n'akakuleti bongere bawe bakyasaaga. Mukama Katonda awo we tutuuse mazima gennyini awo we tutuuse.
so olabawo tetwandituusewo kino kiri too much kisusse we kyandikomi ati kakati kyekiri kye nakugamba nti Katonda ng'agenda kujjako kye bayita okuganja kwe oba bw'akujjako okuganja kwe akukakanyaza omutima oleme kuwulira oleme kugamba kulaba oleme kuwunyiriza wabula okolenga gwe amagezi go bw'owulira nga bwe gakugamba oba bwe gakulagira of all people mu Uganda of all people with all due respect omanyi enguzi kintu kibi nnyo mu nsi muno kino ngenda kyogera nga sikirumamu singa teyali enguzi salt media yandibadde teri ku mpewo lindako singa teyali nguzi salt media teyandibadde ku mpewo singa yagibwako dda license ya broadcasting naye olw'ensonga nti omusajja yali asinga okuwoomerwa enguzi ye yali mu mitambo gya Uganda Communications Commission. Yes. Naye yennyini newe yafuuka enjiri ku katuuti bamukaawo enjiri ku katuuti nga agezaako okumuyita amubuuze ku bigambo eby'okuvuma byalinga trendingira ku oba byalinga tradingira ku salt media. Yes. Naye engeri gyekiri nti nno yali musajja w'amaanyi mu ntebe yeeyo yasobola era okukakana ng'amuyise ng'amusisinkanye. Naye bw'obanga ogenda okulumba omuntu obanga ogenda ew'omuntu onoonyayo abantu abamutegeera endya n'ensula. Yes. Ne weebuuza nti owaayi omusajja mpise ate ngambye nteeka okugenda bwe sigenda bayinza okunzijjako license naye nkoze ntya. Kwata obukadde 5 buteeke mu nsawo oba kwata emitwalo gya $2 giteeke mu nsawo bwe mutuuka wali meeting si ya Lwakutaano olujja nti ye sooka ogendeyo ku Lwokubiri bagambe njagala kulaba mukulu tali ku appointment bagambe nti njagala kumulaba ng'otuukayo ng'omusimba ebbaasa ye omuga mbadde nzize kulabako obulabi ng'ofuluma ng'ogenda omuga nja kudda nkulabe ku Friday mu meeting naye just mbadde mpiseewo buyisi kulabako naye nga mu kuyitawo okumulabako aleseewo omutwalo gwa $2 oba emitwalo 2. Kwegamba singa tiyali nguzi mu Uganda singa Salt FM teri ku mpewo. Kino njogera n'abantu abalina kye tuyita the right full mind of thinking abalina okulowooza n'okukkiriza n'okusengejja. We have ethics. Yes. Ethics and integrity. Communications broadcasting language bagiyita minimum broadcasting standards. Yes. Waliwo akaseera nga enjiri zibayita minimum broadcasting standards nga teziriiwo day in day out. Mentioning people's names on the media. Yeah. Abusing people on the media. Yes. I mean, byonna byenjogerako bimanyi abawuliriza programu eno babimanyi. Naye olw'ensonga nti nno omusajja yali atudde mu ntebe mu kaseera ako yali kayingo mu kulya enguzi. Yazibiriza n'atawuliriza era okukakkana ng'avudde mu ofiisi nga tewaliiwo nkola yonna gy'oyinza kugamba nti eraga nti omuntu asobola okudda mu kye twandiyise order oba mu layini. So ekiyimirizaawo salt media nguzi. So olwaleero luli
ekyagiremesawo otherwise yandibadde yagibwako license. Naye kankubuuze abasoma ebitabo ebyawandiikibwa naddala Bayibuli bamanyi bulungi nnyo nti nno Mukama Katonda agaana omuntu yenna okuwolera eggwanga ye ku lulwe yennyini yekka. Yes, baguli. Kakati gwe omuntu bw'obanga owulira nti omuntu akunyigiriza bwe kiba nti Bwiino avuddeyo n'ayogera ebyama ku mukazi we gw'osinga okwagala. Ng'okulira ddala byayogera si birungi si bituufu. Ate gwe tolina kupangisa muntu ajja alimbe alage nti nno ono byayogera si bituufu. Oli bagamba nti nno omuntu oyo mulimba balina engeri gye bakyogeramu nti ekimutta kuwaayira. Naye omuntu nga tawaayiriza nga takuwaayiridde naye n'ayogera n'agamba nti Matovu oyo bw'aba yeebasa afuluuta omulaba we ayambala masuuti naye musajja kasita agwawo bw'ati ng'atandika okufuluuta ng'atandika okugeregeza. Kati gwe omufunirayo omuvumi ng'ogamba nti nange mumunvumire. Ekyo nze nkiraba nga kye bayita okuwoolera eggwanga. Mukama Katonda atugaana okuwoolera eggwanga. Romans 13 akanyiriri ndoza kaakuna. Romans 13 akanyiriri akookuna. Nzikiriza ngendewo Bayibuli yange wano ngirina naye nzikiriza ngendewo katono kasomera abantu bakawulire baleme kulowooza nti no nze bino byenjogerako byange mbijja mu mutwe gwange. Oba tutegeeragana? Omanyi siri mwangu nnyo mu kubikula Bayibuli ojja nakumbuuza Romani zaali luddawa naye ndowooza bwe tuva mu Korinfi bwe tuva mu bikolwa by'abatume bwe tuva mu bikolwa by'abatume tuba tuddako Romans. Yes. Kati Romans nkugambye Romans 13 kanyiriri kaakuna. Mukama Katonda bw'ati bw'ayogera eri abo abaagala okuwoolera eggwanga. Kati nze njagala bawulirize enjiri mumanye enjiri gye muwuliriza ebagattako oba tebagattako. Katonda ki kyayogera ku muntu awoolera eggwanga? Nze kankuwa ennyiriri ntonotono abalabi oba abawuliriza be banaasalawo nti oba gwe bayita omusumba waabwe kyakola ekyokupangisa sitaani ajje alwanyise abantu aboogera nze genda banga oba oliawo amazima n'abalala bonna oba oliawo be balaba nga amazima obanga ddala kyekyo ekirungi oba kyekyandibadde kikola. Romans 13 agambye bw'ati kubanga ye muweereza wa Katonda ku lw'obulungi bwo naye bw'oba obubi naye ne bw'oba obubi otya kubanga obuyinza bw'alina si bwa bwereere. Ye muweereza wa Katonda era ye yabonereza abakola obubi. Kanziddemu ngisome bulungi omuntu agitegeere ngisome omulundi gumu omuntu ayinza obutagitegeera. Romans 13 sorry. Sonyiwa mbadde nsomyiwa kyange 13 olwokuna. Romans 13 olwokuna. Yes. Romans 13 no nedda baba nsonyiwa eri Romans 12 olw'ekkumi 12 olw'ekkumi munsonyiwe. 12 olw'omwenda. Romans 12 olw'ekkumi. Romans chapter 12 verses 19. Tutandikirawo. Abaagalwa temuwoolera ggwanga naye mulekere Katonda ye yabanga awoolera eggwanga.
mu byawandiikibwa Mukama agamba nti okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula. Yes. Nzira kanduddemu. Romans 12:19 lugamba nti no abaagalwa temuwoleranga ggwanga naye mulekenga Katonda ye yabanga awoolera eggwanga. Mu byawandiikibwa Mukama agamba nti okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula. Yes. Kakati bw'abanga akugambye nti no temuwoolera ggwanga, lwaki gw'opangisa abagenda kyebayita okuswala ku lulwo? Omanyi waliwo abantu mu Uganda nga tebakyaswala. Ng'akubuuza nti olinawo 5 awo nze mukuvumire. Emitwalo 5 si mingi nnyo, olinawo 2 mukuvumire muteeke wali. Olaba mbavumira bwereere, olinamu 2 nze mukuvumire muteeke wali. Gwevuma nja kuwa 5 totumye wesitukidde. Kaakati abasajja n'abakazi abaawulirizanga ebigambo ebirokola ebikyusa emitima bateekako TV ne bawulira omukazi nga ali ku TV eri ku musingi gwe twandiyise ogw'obwakatonda ng'ali ku TV awemula. Okimanyi nti ekyo kyokka kireetera ba advertisers okudduka ku mpewo zo. Yes. Bulungi nnyo. Kuba kyesittaza n'okwesittaza. Kankubu njagala wamala. Yes. Oli musajja agoberera TV. Yes. Ogoberera omusajja goberera tamale emirundi. Nnyo ku TV zonna zaabaako. Mbulirayo programu emu tamale emirundi gy'abeerako ng'eri sponsored. Teriyo sigimanyi. Oba ku radio. Ku TV sina gye mmanyi kuba. Kakati ng'oddira omusajja ng'oyo ng'omwambaza brandi yo, kuba oyo naye bamuleetako okubeera ng'akolako nga bono nga akola damage control mu biseera bya Teddy. Yes. Oba okitegeera. Era yabeeranga muvumi ng'avumira oli, kuba oyo naye ye muntu gw'ogamba nti nyinawo olukumi lwa kawalagi agange kateeke wali nga ye atandika okuvumira. Kyogamba nti oyo gwe muyita omusumba ali desperate nnyo, tasobola kufukamira ku mavivi n'agamba Mukama Katonda nze zino entalo sizisobola. Wayogera mu kigambo kyo mu Romans 12:19 nti entalo tuzikulekere gwe ojja okuzitulwanira. So kino kiraga nti Pastor Bujingo entalo azijje ku Katonda yazeerwanira kati. Apangisizza sitaani ng'alaba yajja okusobola okulwana. Katonda amutadde ku bbali amugee Katonda sookodde ebbali bino tojja bisobola kati bino byansi tuleke tubiisane. Naye sitaani mu mboozi eno tomukozesezza wantu wabi nga tugeraganya ku muntu oli gwe baaleeta gwe baayungula. Anti kakati kati balina enjawulo. Mbulira ebigambo ebyo nga biwandiika nti ebigambo byawandiise muzaŋŋanda ebiyinza okuva mu muntu oyo gwe baapangisizza. Ebigambo ebireeta obulamu, ebigambo ebireeta essuubi, ebigambo ebirokola. Mbulira nti omuntu oyo asobola okubeera ku mpewo n'ayogera ekigambo ne wabaayo omuntu omu n'alokoka naga nti ndokose olw'ekigambo nti oli baamuvumye. Omukazi simanyi ayambadde yenna alinga zebra crossing alina ebigambo nze sijja kulimba bye sisobola kwogera. Byesisiwa z'amatu gange. Ate ndowooza ogenza okukyogera ne munamaye munaffe Gabriel Bule akola na Daily Monitor yavudde era na nawandiikira executive director wa UCC omukyala Irene Sewankambo petition nga mugaba nange. Programu eyo eri mu prime time abaana balaba ku budde buli gundi nnyo naye you're not doing anything. Gwokimanyi nti kati kyebayita ekimansulo kati kiri ku TV z'abalokole. Sinza kuwakanya naye si zonna sisuubira nti TV zonna.
no kibayita ekimansulo kimanyi ekimansulo nkitegeera bulungi okuggyako engoye zonna n'oziteeka wali n'obeera ddala nga bwe wazaalibwa bw'obeera mu kimansulo oba oli mu kuwemula oba oyinza okuba nga gwe wennyini owemula oba nga bakuwemula yes kiri tuwe byonna bifaanagana atudde mu audience ng'alaba ekimansulo abeera awemulwa ali mu maaso ga atudde mu audience aba awemula kati godidde omuwemuzi ali ku TV okuyita our Lord's prayer every hour otaddeko abantu balaba ensi yonna eraba kubanga olina channels bweziti meka DSTV kwoli ku GoTV kwoli ku buli channel omuntu yenna alinda ekigambo kya Mukama ali awo alaba ogenda okulira nga bakubawo omuwemuzi eyaweebwa n'ebbaluwa mu kuwemula mu Uganda in fact eyaweebwa n'ekirabo mu kuwemula President Museveni yamuyozaweza n'amwana ogwa advisor mu kuwemula mu Uganda mukulu Matovu yamuwa bwabuwabuzi si kuwemula ssebo yamuwa bwabuwabuzi kuki ku nsonga ez'abavubuka oba zaalina z'abavubuka nange sijjuke naye kyali kifo kya buwabuzi ssebo naye si kuwemula kuwemula yawemula bulungi President Museveni kati bwe yamuzeewa President namugaa kati byobadde ompemula njagala obiwemule Kyagulanyi tiwawulirako akavidiyo nga alumbye amaka ga Kyagulanyi kyokalabako bino byenjogera kyogamba nti abantu tebabigoberera tebabimanyi era tugenda okulaba ng'omumwe agukyusiza ng'agutadde wa Kyagulanyi ng'avuma President wange ng'avuma Nuupu avuma buli kimu avuma buli wa ali kusaidi ya Kyagulanyi bamugamba ebyo byovuma President osobola okubikyusa nabibeera nga kati ate bitunudde eri ate olaba lulimba ddemba vuma nga temulina kye ompadde emmotoka ompadde ssente kakati kamba kuvumire naye weewuunye kakati oyo ye muntu agenda okubeera ku TV erabibwa nkubuulira mu mazima gennyini nga sikwekwekerera ojja kwesanga nga abantu bafiiriddwa business nga advertiser agamba sisobola kuddira brand yange oli wakubira super naga katugende mu bulango kati ng'oli amala okuwemula ng'ateekako amata nga baga nti amata amalungi ge mata bwegaki amata amalungi ng'oli ava kuwemula ku radio obanga oli ava kuwemula ng'alyoka bagamba nti kakati omukutu ogw'ebyempuliziganya ogusinga obulungi gwe guno really. So Pastor Bugingo yayungudde ttiimu kabiri iti eri abo bonna abadde bamuvuma n'abavuma ate si oyo yekka bo bakyali bangi ne babloga bangi abagenda okuvaayo beeyunge naye kati gwe kyolina okumanya ekyo kyalimu ebyo byonna byakola nze ndowooza nti tebigenda kukyusa ekiriwo kyangu nnyo kiki kye boogera ku mukazi eyayingirira amaka g'omukyala gwe wandise omukyala omufumbo atudde n'abaana be ono najja n'agayingirira n'ayuzaayuza amaka ga banne ye n'asigala nga ali bulungi gwe yaleka nga amufulumizza ennyumba n'abeera nga ye bambi mukazi wattu ali awo ali mu nnaku oba kitegeera kyekugamba kakati mu kifo ky'okuyungula ttiimu egenda okuvuma omukyalo okuvuma ku lw'okuba nti balumbye omukyalo oyo kyandibadde kirungi nnyo n'otunuulira ku nsonga lwaki abantu bano balumba tugendeko mu proverbs ozimanyi engero tugendeko mu ngero ati mwagala nnyo saidi eyo tugendeko mu ngero suula ki lunyiriri ki ssebo
tubikule ku ngero bikule engero 10 awo engero 10 otuseewo akanyiri kakubiri onyiri lwakubiri okay engero 10 akanyiri kakubiri omanyi bwagambye obugagga obufunibwa mu bukumpanya bakati Susan Makula atunulira bugagga si bufumbo anti obufumbo yamanya nti sigura kwa tomanyi lwakuba nti ate kyayingirira oba kyeyingiddemu nakyo kigenda mufuukira ekizibu awo waliwo project nnene nnyo ate ngeri political kakati Susan bwagibeera wakati ate abaayo agyonoona engero kugambye nja kugaziyawo katono nnyo engero 12 akugambye nti obugagga obufunibwa mu bukumpanya tebuliiko kyekugasa naye okuba omwesimbu kutaasa obulamu bwo kakati omuntu ajaga nti Matovu olulinyiri yaleese lwaki mu kaseera kano kyembadde nzizaako anti kakati bano abavuma abasasula obugagga bw'alina tabufunye lwakuba nti alina amasamba g'emmwanyi oba alina bondi z'emmotoka oba alina bizinensi wabula kola kye twandiisa okuzannyira ku bwongo bw'abantu ne yeefuula okuba nti nno ye takuŋŋaanya ssente ng'abali abalala bwe bazikuŋŋaanya gye yava naye ng'omuntu alina kye bayita the rightful mind of understanding oba asobola okwetegerera asobola okukitegeera nti ate ono enkuŋŋaanya gy'akuŋŋaanyizaamu ekubisizzaamu ne baali abaamusooka ekyo kyabagezi nnyo ekyo kyabagezi nnyo 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 oli n'ajja n'akugamba nti nno ebizimbe si ekkanisa olw'ensonga nti mu kaseera ako ye ali mu tenti ali mu kupangisa so nga ate gwayogerako already alina ekkanisa naye ekkanisa mutima gwo naye ate n'atakyongerako nti omutima gwo ne bw'obeere waka osobola okusabirayo mujje wano tusabe mujje tusabe abali bwe bati n'abatali bwe bati abalokole n'abatali balokole ne bw'obeera mu katuliki kakati bw'otuuka mu kkanisa ng'obadde mu katuliki n'owulira nga bavuma omusajja eyafumisa omuwala olubuto nga mu katuliki n'ogamba Mukama Katonda omusajja yatuyise tuli bakatuliki ate abakatuliki ate baataddeko enjiri bw'ofuluma enkyako tokola ki so kati bano abagulibwa okuvuma balowooza nti basobola okugaggawalira mu kuvuma kufuna bulungi tebasobola kati sitaani afunye akatuuti ku media era sitaani agenda kufuna akatuuti ku kituuti nabadde ndira ku waliwo ka video era nakalaba nga ndoza Susan yali abulira ku lunaku olwanga 8 March n'agamba waliwo omusiru nayogera erinnya lya Muteesaasira omanyi bagamba nti oli kyaba nakyo kyakuyonsa oba kyakuliisa enjiri ya Bugingo bwe ba yakuvuma ate nga akuwaanira Susan bwali kigambo bannaye kibadde kigenda kuntolokako bwali owakabye ennyo mu buliri nkirese bwali owakabye ennyo mu buliri nti era asobola n'omutonera emmotoka olw'ensonga nti nno yamunyenyereza bulungi ekiwato kati kitegeeza nti ekigambo kuvuma ono kiringa munoga nti yakimuyonsa buyonsa so kati kiri mu DNA ekiri part of them ekiri oli akikopa nawulidde ennaku nnyingi nnyo olw'ensonga nti omanyi bayibuli eno nakigambako emabegako wali omuntu yenna ayita munne omuntu omusiru ogwo okubeera musango munene nnyo Matayo 5 ogwo guba musango munene nnyo 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 ate sinze ngusala
Mukama Katonda yakola ki? Yagusala. Yes. Bw'ovuma munno n'omuyita omusiru, Mukama Katonda yakubuulira. Oyo ayita muganda we aga nti Matayo 5:22 yeah. Naye nze mbagamba nti buli muntu asunguwalira munne aliwozesebwa. Oyo ayita muganda we ekitagasa alireetebwa mu maaso g'olukiiko olukulu. Ate aliyita muganda we omusiru oba omusirusiru asaanira kusuulibwa mu muliro ogutazikira. Kakati Susan singa tubadde mu biseera by'abali abedda yandibadde yaweddewo dda singa tumwogerako ng'omugenzi. Bayibuli egambye nti yeetaaga kusuulibwa mu muliro ogutazikira asaanewo. Ne mpulira kooki we ng'amugamba nti omanyi yadayogera ku kya nti ennyimba waliwo abantu abayimba ennyimba nga sibalokole naye nezikwata ku bantu ne balokoka. Yes. Ne mpulira mu background nga kooki agamba nti professor eyakuwa digiri bwagweddalu tebagisazaamu naye neerabira nti no professor bw'asomeseza mu university etali qualified oba etalina license ne bwaba asomeseza emyaka 10 digiri zonna bazikomya bazirikolinga. Nkiddemu professor asomeseza mu ssomero eritali qualified, eritali authorized, eritali licensed, eritali approved. Ne bwabanga professor asomeseza abaana ne bagenda mu ggulu nga college gyakoleddemu oba essomero terina license. Ekiseera bwe kituuka ne bagamba nti we are recalling all the degrees or PhDs however much nti professor yali abasomesa. Nkulaba gy'olaga. Ontegedde bulungi. Kati nze nandisabye abantu bonna abalina ensa bwe bawulira ebigambo ebiva mu muntu atalina nsa tebamuwa budde. Pulezidenti waffe yatugamba nti ebitalina makulu tetukola ki? Tetubiwa makulu. Enjagala mu gundi gye tugenda okuddamu okwogerako, njagala twogere ku ki ekireese bino byonna bakiyita obujja. Obujja, envy. Kyenjagala twogereko mu programu eddako. Simanyi nti oba Tinenga tumaliriza ku nsonga eno, where do you see this and kino kiggwerawa the state of the media actually ku side ya Pastor Bujingo ne media house ye, yes, the state of his media house saako ne ministry ye. Olabawo future. Ati kati kyolina okumanya kiri kino. Mainstream media tesobola kulwana na social media n'egiwangula. Okay. Kizibu. Mainstream media nga bw'olaba TV. Yes. Tesobola kulwana na social media n'egiwangula. Kyobula nti n'abantu bangi nnyo basobola okubanga bawuliriza bye twogera wano naye ng'ate n'oli byakola eri era babirinde eno ku social media nga TV tebagiraba. By the way kati bw'oba okoze gundi ennungi, bw'oba nga ofunye gundi survey eri authentic, oyinza okwesanga nga salt tekyalina kifo kiri awo. Luli wandige nti yali esinga muzaabalokole olwa coverage. Naye kati oyinza okwesanga nga ate bambi esigadde mu bbanga. Ebintu bingi abantu bye bagoberera naye nga tebigikoze bulungi. Gamazima gali nti mu kifo ky'okutereeza ensobi emu, it has been a mistake after mistake after mistake. Ekintu kya Bayibuli kyali kyangu nnyo ng'ayokeza Bayibuli. Awo wokka we yali alina okukoma, naye ku kya Bayibuli yayongerako okukuba empeta. Bwe yakuba empeta n'ayawukana ne mukyala we, bw'amala okwawukana ne mukyala we n'atongoza obuwenzi ku kituuti ensi yonna n'emu. Kwega
yeeyanika yennyini nga tewali amwanise. Bino bini byayogera. Tayogera ku Bugingo nga amwogerako n'omukazi Bugingo gw'atayogerangako. Bugingo ne Susan Makula. Bugingo yennyini yaleeta Susan Makula n'amulaga abantu nti ewabadde Teddy wazzeewo Susan Makula. Kakati gwe n'onenya aboogera ku Susan Makula. Alinga akugamba nti ewabadde obufumbo obutukuvu. Yes. Nsikisizaawo obwenzi. Naye ng'ate mu kusikisizaawo obwenzi omanyi kati simanyi nakumanya kubanga kangendeko mu kubikkulirwa wano akantu kano nkajjeyo bulungi ontegeere bulungi. Yes. Revelation 28. Revelation 28. Kati njagala okugumya abo bonna ababadde batya. Nebbiini gyali ne bwe babanga bamutuluganya ne baba bamukola batya. Njagala abeere mugumu. Kubanga Katonda agamba nti kyokka abati bwe wandiise abali mu fear. The fearful, yeah? Yeah. N'abatakkiriza. The unfaithful. Oba the unbelievers. Yes. N'aboononefu. Baboogeddeko wano. Yes. N'abatemu. Bwe njogera ku batemu, Bugingo asobola okutegeera kyentegeeza. N'abatemu. Dindako. Ategeera kyotegeeza. Bwe njogera ku batemu, ategeera kyentegeeza. Manye ensi yonna etegeeza. Wuliriza. N'abenzi. Abenzi lwaki tugamba nnyo abenzi? Susan ne Bugingo bali mu kikola kya bwenzi obw'olwatu. Kubanga tumanyi nti no Bugingo alina omukyala ate mukyala we tannafa. Yes. Kati ate omukyala wo bw'obanga omulese ebbali oba ne mwawukana olw'obusongasonga oba omusindise mu kwenda naawe wennyini oba mu bwenzi. Kati Bayibuli ekugambye tuli mu kubikkulirwa oba Revelation 21. Nti kyokka 28 kyokka abati n'abatakkiriza n'aboononefu n'abatemu n'abenzi n'abalogo babaleese wano. Nawulirako ebyeka Sande eyo. Kati Susan Makula wano awulirizeewo nnyo. Sebo genda mu maaso. N'abasinza ebyo ebitali Katonda. N'abalimba. Kati abalimba era Bugingo njagala awulirizeewo nnyo ku balimba. Era bwe nkyogera bwe nti ajja kuntegeera. Bonna omugabo gwabwe guliba mu nnyanja ey'omuliro. Ogwaka ennyo kwe kufa okwokubiri. Si kuzuukira, si kulokoka, naye kufa okwokubiri. Bayinza okuba nga kati baafa dda. Naye ate bagenda kufuna okufa okwokubiri okuzibu ennyo gye tweyongera eyo. Nkufuna. Tutegeeragana. Kati ombuuzizza nti mainstream media effects ki ezigenda okubeera ku social media. Ndi sure full figure bw'anaagenda mu maaso ng'akyali ku mukutu gwa social media ojja kulaba advertisers nga pulling out of advertisement. Ojja kulaba abawuliriza oba abalabi ba TV nga pulling out of the media. Teri mukazi oba mukyala ayinza kubeera ng'ali awo mu ddiiro nga program egenzeeko eriko omukyala oyo n'asigalawo. Aba teyeesiga bigambo bigenda. Omuntu gw'omanyi nti nno yaweebwa ebbaluwa mu kuwemula era nga ye yeenyumiriza mu kigambo kuwemula. Bukyanga obaawo wali olabyeko ku mwami we? Simumanyi essaawa no simulabangako ssebo simumanyi. Naye ate nno omukyala ayina n'abaana. Naye kuba akafaananyi ebigambo ebibeera ewaka abaana tugeze ng'atuma omwana ekintu oba tugeze amutumye akambe omwana n'aleeta omuziŋŋooyo. Oweza kigambo kyo ekiddirira awo. Muli balabira ku bikolwa byabwe. Ku kituuti kuvuma.
ku TV kuvuma na kuwemula kati ne abapangisiddwa abasasulwa bavumi kakati mwe abali ready okuvumibwa omanyi bwe baba bavuma omuntu naawe abawuliriza obanga avumibwa ne Bayibuli etugaana okuwaayiriza n'okulimba ate abantu abo batambulira nnyo mu kuwaayiriza n'okulimba Mukama Katonda olekanga okuwaayiriza n'okulimba mukazi gwe musajja gwe olekanga okuwaayiriza n'okulimba amazima gali bafuula ab'eddembe eyo njimazi sikuzzaako ngalo kweyo mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 216 58 Note oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto.